n'abagulako emisango 3 omuli ogw'okumutiisatiisa okumutta ng'abuulira enjiri. Omusumba Ssekizivu Ssebina omusumba w'ekkanisa St. John's Namayumba atuta abakristaayo ku poliisi n'abagulako emisango 3 ogw'okumutiisatiisa okumutira ku kituuti ng'awulira ekigambo kya Katonda okubba ensawo za sementi 10 zaabwe omukwanaganya wa ssente z'emiruka mu ggwanga so zigalabuzi n'okubulankanya esente obukadde 14 ezaava mu katale ke bateeka okusonda ssente z'okumaliriza ekkanisa. Chairman wa planning ye yaleeta omugenyi eyatuwa sementi ne bamumuwa n'amuleeta ne tumuteeka ku epicenter. Kakati ne tulaba nga agenda kwonooneka yasinga atudde wansi ne tuteesa ne tugamba tumuteeke ku hardware. Bwe tunaafuna ssente eziddamu okusitula ekizimbe tunoneyo sementi. Gayi yagamba sementi tumubbye. Zigenda kufiira ku kyaki tetulinawo materiyo yenna ng'akatuzowa hardware zibeerewo wetunaafuna materiyo zijja kuvaawo. Twamutegeeza ajje mu meeting n'agaana okujja omukubiriza w'obusumba yaliwo era ne tukiyisa. Bitole Samuel ali katika kazimbe kanisa n'agamba nti ku lunaku lwa Sande yagende banne okusaba kyamwewuunyisa ate omusumba okubagulako emisango egy'okumutiisatiisa. Twali tuli awo kawungeezi zaali ssaawa ng'emu nga batukubira essimu ku poliisi nti omusumba w'e Namayumba atuwaabidde nti twagenze mu kkanisa netumutiisatiisa. Nabadde mu kkanisa saakoze lutalo nze myaka 88 sikolanga ku lutalo nsoose dukola ku musumba Ssebina Ssekizivu. Saawuya ku muntu ayogera nti oba ayogedde ku musumba oba ayogedde ku mubuulizi oba ayogedde ku ani. Nekyewuunyisa nti omusajja wa Katonda yawaayiriza n'abantu abataabaddewo abataasaba n'aga nti bonna baabaddewo. Bano bagamba nti omusumuluka kati ebbanga lya mwaka mulamba okuva lwe bamubaweereza tewali kira abakoledde okuleka ate okubwakanya n'atuuka n'okubagulako emisango egy'ekimpatiira. Kanisa yatusanga nayo naye ye bukyangajja omwaka guli mulamba tatukubirizaako nti tukole kino kitambule kigende mu maaso. Kubanga ye Reverend tayagala kukola na muntu mugezi buli kimu ayagala yaba akikola ki yaba akikwasaganya. Ebibiina balonda byaki mu makanisa nti mulonda buli kibiina kibeeko omukulembeze nga ye asobola okwemalirira. Era nja kusigala nga sampuliriza engeri kuba mulimu n'ebikolagano by'okuzimba ssente ze twesololeza tusaka mu bantu tetugenda zimuwa tugenda zitera kwakaawo badde Bishop alijo baani tuliziraga nti zizino. Meya w'e Namayumba n'essundika lya Kasenene nga yaliko omukubiriza w'ekkanisa eno okumala ebbanga ly'emyaka 10 agamba nti abakristaayo bandiba nga tebasiima omusumba. Naye nga n'olubereberye baali omusumba tebamukkiriza era waliwo ne mission y'okusuba ennyumba y'omusumba aleme okuyingira olwebyo bwe baawulira ndowooza gye yakola ki gye yava. Agamba nti sementi yabbye obubwa ng'omusumba bwagamba wabula waliwo obutategeeragana mu kanisa nga kyekitabudde abakakiiko n'omusumba. Ab'olukiiko lwalisiibinga sementi tebamwanjula eri musumba tebamwanjula eri mukubiriza ne babaako we bamutereka. Ono abawadde amagezi okutuula bakkanye ku bugulumba obuliwo bajje ensonga z'ekkanisa ku poliisi basonyiwagane era beenenye. Okusikaŋŋanamu omuguwa bya butonde naye ekisinga obukulu mubimaliriza mutya. Omusumba Ssekizivu mu kwogerako naye ku ssimu ategeezezza nga ye bw'ayagala abuulira akakiiko akazembe kaleete ssente zaakuganyizibwa mu katale ne sementi basobole okuzimba ekkanisa. Nabagamba baleete sementi gwe twakuba nga tukoze fundraising n'ensimbi ze twakola ki ze twasonda tutandika okuzimba kyekyokka. Ategeeza nga wabasizaako amaanyi mu kuleeta ssente z'ekkanisa ne sementi ekimuviddeko entalo ne baagala n'okulumba ku kiroote bamukubireyo. Lwe mbalemerako ndowooza ne bawulira nga kibakola bubi naye nga tebaagala kugobera amateeka ga kkanisa bo baagala kukola nga bo mu ngeri yaabwe. Kizawire yakusakidde Guleno ku Lwabukedde TV. Ebyo nga tubitadde ebbali abooluganda abako n'emikwano beetabye mu kuziika abadde Katikkiro w'ekika ky'obutiko Haji Muhammad Katimbo yafiiridde mu ggwanga lya Butuluki ku nkomerero lya Sabbiiti ewedde. Omugenzi aziikiddwa ku kyalo Kyungu mu disitulikiti ey'e Mukono. Abakungu bazombadde abooluganda abako n'emikwano bagenze mu Bonje ku kyalo Kyungu ekisangibwa mu disitulikiti ey'e Mukono okuziika abadde ssentebe w'abasobozi ba mu kikuubo era Katikkiro w'ekika ky'obutiko Haji Muhammad Katimbo yafudde ku nkomerero ya Sabbiiti ewedde. Haji Katimbo yafiiridde mu ggwanga lya Butuluki era kabadde kaseera kanyiike nga batuuse omubiri mu maka ge. Okuziika kwetabyeko ebikonge ebyenjawulo okuva mu gavumenti ey'awakati n'ey'Emmengo ebikulembeddemu omukulu w'ekika ky'obutiko Mutaka Gunju Matiya Kawere saako abakulu b'amasiga gonna 4 agakola ekika ky'obutiko.
mubaka wa Katikkiro Charles Peter Mayiga omusomeddwa Vincent Kasozi asaasidde ab'ekika ky'obutiko Ssaaka abooluganda n'emikwano olw'okuviibwako Haji Katimbo omukozi badde Mpagi Luwaga abadde yeenyigira butereevu mu kaweefube. Tusonyiwagane ate tuyambagane. Okusonyiwa kye kyokka ekijja okusobola okututwala mu maaso. N'asaasira nnyo abantu b'ennyumba eno. Haji Issa Ssekitto ku lw'ekibiina ekitaba abasuubuzi mu Kampala ekya Kasiita asimye omugenzi olw'okulwanirira abasuubuzi entakera era nga naye amwogeddeko ng'abadde omusajja omukozi. Bwe tuba twakaviibwako Mwami Kayondo Everest ne tuviibwako Executive Director wa PSFU Gideon Badagawa kyakabi nnyo ate okuviibwako emizare waffe Haji Muhammad Katimbo. Yo omukungu Kiyimba Freeman ku lw'ekibiina kya Buganda Twezimbe ayogedde ku Haji Katimbo ng'abadde omukozi era wagira emirimu gya Ssaabasajja. Omwo nga mwe muli n'ettofaali lyenyigiramu ennyo emirundi gyonna Kamalabyonna wa Buganda bwe yakyala mu masekkati g'ekibuga mu biseera ebyo ettofaali nga likwajja. Abantu be mulaba wano abasinga obungi Haji Katimbo babadde bamumanyi ng'omuntu ate naye ng'abamanyise kinnoomu naye ng'ate olaba mu mbeera endala yandibadde tagwanidde. Bamasheyi ne bakaabi nabo boogedde ku Haji Katimbo. Munnakyalo piwa naye twebaza Katonda lwafiiridde nga munnakampala piwa. N'olwekyo bannakyalo mulemenga kwekwekwe kozi era gwe bagenda okusubwa ennyo watunasibira ne bamulekwa entanda. Katimbo abadde eddiini atambula nayo ng'akwata kakutte naye mu abatera okusigala mu bintu olaba nga wowaayo $50 oba miliyoni olaba ng'eziggwawo. Katimbo abadde mugagga emyaka esukka 50 nga mugagga era afudde mugagga era ebyobugagga byalekedde. Mukwateemu ebyammwe ate ne kudda lwa Katonda mubeere nga mumuddizaawo. Oluvannyuma Haji Katimbo yafiiridde ku gy'obukulu 67 bamusaalidde era bwatunatwalibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Henry Nsubuga ne William Buyondo bakusakidde eggulire lino. Omwoyo gw'omugenzi Omukama ag'omuze emirembe bwe tugenda kebunaayira Pulezidenti wa Butuluki alangiridde akaseera ak'akazigizi mu ggwanga eryo oluvannyuma lw'omuwendo gw'abantu abafa okweyongera. Kino kiddiridde mu Siriya eyayise ku nsalo y'eggwanga eryo ne Siriya mu kiro ekyakeeseza eggulo. Embeera ekyali yakiyongobera ku nsalo ya Butuluki ne Siriya mu buvanjuba bw'ekibuga Azaz olwamutenza ggulu yabadde addukira ku musinde ogw'ebitundu 7.8 kiyite magnitude okweyitamu mu kiro ekyakeeseza olunaku olw'eggulo. Alhamdulillah kila alwas. Olabira bino nga mawanga ag'enjawulo gaweereza abakugu okwongera okufuukuuza mu gafunfugu agayise okulaba obanga bongera okugyayo ku bantu abakyali abalamu ssaako n'emirambo. Kitegerekese nga waliwo abantu ababikiddwa ebizimbe abaweereza obubaka eri abantu baabwe ku masimu nga balajana. Okusinziira kugava mu nsi ezo omuwendo gw'abakafa olw'enjega eno gusoba mu 50 so nga amayumba agasoba 40 mu kabuga k'e Surani Siriya gasigadde ku ttaka era nga kikasiddwa nti mu kabuga kano kokka abantu 50 be baluguzeemu akaba. Abantu abawagamidde mu gafunfugu era baliko bannamawulire baweereza amaloboozi nga babalagirira ebifume bali olwo abadduukirize basobole okubataasa. Mashallah, mashallah. Lekal baba, haki ya baba. Haki ya baba, alhamdulillah asalamu ya ammu. Alhamdulillah asalamu ya ammu. شوي شوي على الحديد على الحديد. الله اكبر ما شاء الله. Kiteeberezebwa okuba nga Musono yassa abantu abawerako oluvannyuma lw'okuba nti Isiraamu yayitidde bw'abadde budde bwagwalangatanya kiwanga mu ngalo.
Mutenzagulo n'eyesa emirundi ebiri era nga yabadde addukira ku musindo ogw'enjawulo ng'ogwokubiri yadde ku bitundu 7 n'obutundu 5 kiyite magnitude. Abakungu okuva mu kitongole ekikola ku bibamba n'ebigo bitalaze Butuluki bagamba nti bafiiriddwa abantu 3219 olunaku olw'eggulo lwokka so nga bo bafunye ebisago bali 1,1. The United Nations is mobilizing to support the emergency response, and so let's work together in solidarity to assist all those hit by this disaster. Syria bakakasibwa okuba nga bafiiridde mu njega eno bali 16. Olabira bino nga gavumenti ya Butuluki etandise okusaba obuyambi era ng'ezimu ku nsi ezakagidduukirira kuliko America ne South Korea. Embeera eneeretedde Pulezidenti wa Butuluki Recep Tayyip Erdogan okulangira ebiseera ebyakazigizigi okumala emyezi 3 mu masaza 10 agakoseddwa Mutenzagulo. Kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak agambye nti bagenda kukozesa ekiseera kino okukola omulimu gw'okununula abantu abawagamidde mu gafunfugufunfugu okulaba nga guggwa mangu. Bino ebijjidde nga bannansi ba Butuluki bali mu kwetereekerero ak'okulonda pulezidenti w'eggwanga eryo mu mwezi ogwokutaano omwaka guno. Tubasaasidde nnyo olw'enjege tugenda ku mulamu tufune ku bubaka bwa bannaffe bano ate tukomewo n'agataliiko nfuufu amalala tubaawo. Linda ne bino mu gataliiko nfuufu. Pasitosoka nompa emanga tonagenda yenyonta esuse kodia alasolo myuse nenkalamaderi wanenyola tonyambe ompeyo kuhema. Omubaka wa China akyadde ku Vision Group. China egenda musiga nsimbi mu Uganda n'okuwagira pulojekiti ez'enjawulo ezigendereddwamu okusitula ebyenfuna n'obulamu bw'abantu mu Uganda. Bino omubaka wa China mu Uganda abyogeredde ku bugenyi bw'abaddeko wano ku kitebe kya Vision Group. Mu kwongera okunyweza enkolagana wakati wa Uganda ne China, omubaka waayo mu Uganda Zhang Lizong akyaddeko ku kitebe kyaffe mu industry area n'asinkana akulira Vision Group Don Wanyama, omukunganyi w'oku ntiiko Barbara Kaija n'abakulira ebitongole ebyenjawulo mu Vision Group. Wanyama ategeezezza ng'okukyala kw'omubaka Zhang bwe kiwadde Vision Group amaanyi okwongera okutumbula obuweereza bwayo eri bannayuganda n'amwebaza olw'okutukyalirako kuba Vision Group gwe mukutu gw'amawulire gwasoose kuchalira buchangafu ambassador wa Uganda. The continued commitment towards supporting and working with the Vision Group by the embassy and by extension your government and the people of China. We don't take this for granted, we really appreciate, and it is a pleasure to learn that the embassy is going to continue working very closely with us going forward. Mu kwogera kwa ambassador Zhang ategeezezza nti gavumenti yaabwe eri mu kaweefube ow'okulaba nga bamusiga nsimbi okuva e China bongera okwetanira Uganda kyongera okusitula ebyenfuna. Also we hope that as China-Uganda relationship actually at their best in history, symbolized by these pragmatic cooperations between the two sides. Agamba nti bakugenda maaso n'okuyamba ku Uganda mu projekti ezitali zimu. I'm very happy that China, especially those Chinese companies, can be involved in the industrializations of Uganda and also the economic and social transformations. We hope this relationship will be strengthened further. Zhang mu ngeri y'emu yeebaziza Vision Group olw'okuyamba abantu abali ebweru wa Uganda okumanya ebiri mu ggwanga n'ategeeza nti kino kyakwongera okunyweza enkolagana wakati wa Uganda ne China. I also want to take this opportunity to express my thanks to the Vision Group. Since Vision Group has put a lot of resources on covering China. Ategeezezza nti China egenda kusaawa entambula y'ennyonyi egenda okuva obutereevu mu ggwanga eryo mu kibuga Guangzhou okutuuka Entebbe ku kisaawe kiyambeko okutumbula ebyensuubuligana. For example, one area that we needed to tap into is the tourism corporations. Recently, I think the direct flight from Guangzhou to Entebbe
will be open soon. Ategeezezza nti bakakkanyiza ku bukwakulizo okugenda e China oluvannyuma lwa COVID-19 okukendeera nga kati abasuubuzi n'abayizi baddembe okutambula. We have a lot of good news actually. China has optimized the prevention measures against COVID. And the transition is good, very smooth actually. And we have normalized gradually the visa services to visitors, foreign visitors to China, either doing business or travel or travelings or studying in China. Oluvannyuma Wanyama alambuza Ambassador Zhang ebitongole ebyenjawulo mu Vision Group amulaza ebintu ebyenjawulo ebikyakumidde Vision Group n'emikutu gyayo gyonna ku ntiko mu ggwanga. Jovan Kibirige yakusagidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. Ate mu kaweefube w'okunogera ekizibu ky'ebbeeyi ya buto eri waggulu ddala gavumenti ng'eyita mu kitongole kyayo ekya NADS yatandika pulogulaamu ey'okulima ebirime ebikolebwa mu buto. Yagabira abalimi ensigo ey'embala era mu kiseera kino abaganyuddwa mu nteekateeka eno batandise okukungula. Entalo zino wezitandikidde Russia, Ukraine, wabaddewo ebbula lya cooking oil gwe tuyita buto mutono ku katale ebbeeyi egenze waggulu kakati tugenze okulaba tugabana lwaki tubonaabona ane nga tulina ettaka wano katutaddewo puroguramu y'okulima ze tuyita oil seeds mwe muli soyabin mulimu ne sunflower kati ezo season ewedde twalima mu northern Uganda kakati farmers bali mu kukungula era bafunye sente. Omu ku baganyuddwa mu nteekateeka eno Yonyanga Dance okuva ku kyalo Peya mu disitulikiti y'Erira. I am a Pishian farmer. Alongside, I'm a businessman also. Onyanga Gaba yatandika okulima ku myaka emito kuba amaka mwazaalwa gakyettaniranga. Mu 2022 NADS yamuwa ensigo za sunflower kilo 10 ze yasimba kuyiika 10 era woolabira bino ng'ali mu makungula. And by the time they brought it, they gave us without paying it. And they told us that then when we planted it, we will pay it later, 30% of it. Per kilo, they told us to pay 21,000. Then they left from that month until this month of January 2023. So we have started to pay it where it was supposed to be paid. Yeah, it helped us because it has given us some difference, because by that time we were spending a lot of money. But this one of NAD, it has helped us too much. Onyanga ensigo ezamuweebwa za mutindo ate zambala okusinga ensigo zebadde bakozesa. Asuubira okufunamu obukadde wakati w'obusatu n'obuna kyagamba nti si kya bulijjo. Onyanga ategeezza nti babadde bagula kilo y'ensigo za sunflower ku $5 n'ekitundu naye okuyita mu nteekateeka ya gavumenti eno baakusasula $2 buli kilo ng'amaze okutunda. I want to take my children to school with that money. Some I want to take care of them and for feeding also the family. Onyanga awadde abalimi amagezi naddala abakikolera ku mutendera omunene okwettanira enteekateeka eno ereeta enjawulo mu bulamu bwabwe. Omwogezi w'ekitongole kya NADS Kadija Nakakande annyonnyodde pulogulaamu eno bw'egenda okukola n'engeri abalimi bwe bagenda okuganyulwa. So twasitukiramu nga gavumenti tubayambye tutya katube nga tubasasulira ku bbeeyi y'ensigo eno ennongooseemu. Abamu babadde nga bakozesa ensigo ezaffe eziri loko naye nga amakungula matono osimba naye ojja mu kitono nnyo. So ne tugamba batereka akasente tusasule ebitundu 7 nga gavumenti ate y'omulimu ateekeko ebitundu 3 ebisigalidde. Kitegeeza nti sunflower bw'aba aguze kiro gaba kiri ya $7.8 bwe tuba tumutereddeko ebitundu 7 ajja kumaliriza asasudde ng'emitwalo 2 n'esigwamu awo. Kye tulowooza nti kiri fair
eri abalimi baffe. Omuntu omukyamu eno yengeri gy'osobola